po jako akawuwo. Ng'ebulambala okutuuka ku lunaku lw'abajaasi ba gavumenti ya NRM nga baweza emyaka 39 bukyanga eggye lya NRM eritondebwawo bannamagye bakyagenda mu maaso n'enkola yaabwe ey'okujjanjaba abantu wamu n'okuddaabiriza ebizimbe gamba ng'amasomero wamu n'amalwaliro. Eddagala lya bwereere, obutimba bwa bwereere naye nga bivuddewa mu batabani baffe bano. Ekikolwa ky'amagye kino kigendereddwamu okulaga enkolagana ennungi wakati w'amagye ga UPDF n'abantu ba bulijjo mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo. Okulaba nti ebyo bye twawangula bigendera ddala ku ntiko tukulaba tugenda mu maaso. Mu disitulikiti y'e Luweero ku ddwaliro lya Kamira Health Center 3 ebimotoka by'amagye birabiddwako nga byetala wamu n'emmotoka ezakazibwako eryagafa e Mulago. Bano nga beegattiddwako omubaka akiikirira ekitundu kino mu Paalamenti Dr. Jesse Muyingo bawadde abantu obutimba bw'ensiri era ne babasaba okubukozesa obulungi. Njagala mubukozese bulungi obutimba buno temubutwala okukwata enswa, temubwagala okubikka ku nkoko, okulunda enkoko. Obutimba buno bubaweereddwa nga sitwagala kuddayo kuwulira nti waliwo alwadde omusujja e Luweero. Kano Justus Rukundo ng'ono yakulembeddemu enteekateeka eno alambuludde ensonga lwaki amagye gavuddeyo okukola ebintu nga bino. N'olwekyo tucelebratinga na theme yaffe ey'omwaka guno ebadde egamba consolidating the UPDF strategic partnership with the people to guard the gains of liberation. Consolidating UPDF strategic partnership with the people to guard the gains of liberation. Kitegeeza nti okunyweza omukago gwaffe enkolagana ennungi eri wakati w'amagye ga Uganda n'abantu ba bulijjo okulaba nti ebyo bye twawangula. Wano Dr. Muyingo wasabidde bannaluweero okwebaza eggye lya Uganda olw'omutima gwe balina wamu n'okulumirirwa omuntu wa wansi. Twebaze ne sekwebaza yenna eggye lyaffe erya UPDF olw'ensonga eziwerako kuba eggye ly'abantu mikwano gyaffe olaba ono kati njogera naye nemukwata ne mu ngalo kitaabangawo naye ate ne babeera nti baagala abantu ne batuddiza kuba abasawo bagenda tukolerako bwereere. Ono wano wasinzidde n'asaba abantu bonna abawangaalira mu bbendobendo ly'e Luweero okugenda mu bungi nga mukaga omwezi guno ku lwokuna lwa Ssabbiiti eno e Butalangu ewagenda okubeera ebikujjuko. Tugenda kukuza olunaku lwabwe ng'ennaku z'omwezi 6 omwezi guno gutandise. Njagala ffenna tubeereyo e Butalangu. Emyaka gye tugenda okukuza 39 years nga tuvudde mu nsiko. Mu kiseera kino abantu b'e Nakaseke bali mu kwejaga nga bangi kati ennaku bazibalira ku ngalo omukolo gutuuke. Tusaanidde ffe ab'e Luweero ate okukola ennyo okulaba nti twenyumiriza mu kintu ekyo. Tetuzaala abaana ab'amagye abaagala abantu ate ab'amagye abalina disipulini empisa. Babula Nabukenya yakusakidde eggulire lino okulwa ABS Television.